erinnya nze Ajabu Kiyimba nga bwe nasoose okweyanjula memba wa General Assembly okuva e Lwengo. Eggwanga liri mu kwewuunya Kiyimba okukulembera ekiwenda ku nsonga ya His Eminence Mubajje. Kubanga eggwanga likimanyi nti Mubajje Muft ntambulira emyaka 20 22 ndi naye mukama wange Muft. Njamuwa ekitiibwa nakati muwa ekitiibwa naye ensonga eri mu ddiiro olwalo gye twakulembedde ne bannange bakama bange abali emabega wano wonna twagala bwenkanya. Nze Kiyimba njagala bwenkanya kubanga siina nsonga yonna naye His Eminence Mubajje toba yanvuma oba tuli ku nsonga ya busiraamu. Amazima gaveeyo nga ge maki nga ge mazima. Mufuti mukwano gwange ssebo njagala kutegeeza mukama wange ensonga ezoogeddwa mu byonna. Ensonga esooka ya Sembabule district, ettaka lye Sembabule square miles 2 mukama wange Mufuti lyagenda n'otegeeza nti ettaka lyagenda essente ezaavaamu zaakola ki? Tunnyonnyole. Ensonga ey'okubiri, gavumenti ya Uganda ekulembera mukama wange Yoweri Kaguta Museveni yatuwa billions 2.5 ziteeketeke constitution ennungi, ziteeketeke n'okulonda okw'emiki. Njagala otubuuze His Eminence, essente ezaatuweebwa zaakola mulimo ki? Nga n'omuntu eyeesimbawo yakwatanga n'emitwalo, omutwalo gwa ssente emitwalo 2 oba 15 okwesimbawo, ezo baatuwa zaakola mulimo ki? His Eminence Mufuti wamu n'olukiiko nkuwa ekitiibwa mu bulamu bwange bwonna, naye njagala nkutegeeze eppeesa eriwo olwaleero Tereza House yo tugenze mu maaso, situgenda kudda mabega. Eno ensonga oba tutya Mufuti tulina okwetereza ffekka. Togenda kuteeka bumanyi bwasula ebweru, toyinza kwebaka. Mufuti ndi bweru, oli mu nnyumba. Kino nkiddamu. Mufuti ndi bweru wegalidde naye ndi muki? Osobola okwetika bulangiti n'ebugudde obuguma nzija. Ensonga eddako mu byonna, ensonga ya Kittante Lands, bamembers ba General Assembly tulina acres 15 eza Kittante. Ezo ettaka eryo ndimanyi buli ajja ne bwe liri ali Mufuti ofunye ekizibu. Kubanga Kiyimba nkuta olugendo wakati wange nawe twetereze. Bw'onaagaana okutereza mu bulungi, Mufuti nja kutereza mu bubi. Ate nga mpitamba bakama bange betambula nabo. Kubanga olwalo nyina ababaka ba General Assembly abakuŋŋaanya olwaleero tuweze 10 n'abayisa olunaku lumu bakuŋŋaanye. Olunaku nagenda ku Supreme Council bakubiri abadde batulumba nga tebalina buyinza. Ffe tulwana mu nnyumba era omuntu agenda twegatako mu Supreme Council nga tali mu house ya Supreme Council si memba wa General Assembly adde ebbali. Situmwagalirako ddala, twagala memba wa General Assembly yekka yali mu constitution otugenda okutambula naye tuwangule ekintu kino ate mu miki bw'anaagaana tugende mu tteeka. Kubanga etteeka litukkiriza tekigaana mu mirembe tuteeka mu tteeka. Twagenze mu tteeka, bwe twagenze mu tteeka kooti yatugambye bulungi nnyo kubanga mu kugenda mu kulonda baatugamba nti abantu abeesimbyewo abantu 4 tebabeerako n'omu abakwatako, tebabeerako n'omu abajjako. Bw'alaba nga alina kyatamatidde agende mu kooti. Ekyo mukama wange Mufuti yakikola ki? Yakiziimuula. Bamala okiziimula tugamba nti Mufuti lwaki otaddewo embeera ebwo bweti okwawula mu baana? Tuze tuvuma abantu abasosola mu busiraamu ate nawe lyotandise. Mukama waffe kyamani basajja balaba namuteeka ebbali. Naye nga tutende court order evudde mu kooti eweebwa ekitiibwa. Naga tatombula bya kooti ebyo saa kumanya. Kati nze akola ebyokulonda, nze agenda okulayiza, nze agenda byonna n'abikola. Omuntu bw'atyo tandika omutya. Nakubiriza okulonda nomination bagiretawe. Nakubiriza okulonda n'obunabuleeta. Ate balina tebanya budu. Yafulumanga ennaku z'omwezi 10 January 2023. Odeyo abateekamu omusango bali Hassan Basajja balaba
Sewante Umaru Gule Isa Kigongo Sulaina balupa Uganda Muslim Supreme Council mwawabira namba emu namba 2 His Eminence Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje Odeno ejetya omusango guno kujja kutya waliwo ekiragiro ekyafuluma mu application number 142 kooti eno we yalagira negamba akakiiko k'ebyokulonda ne Uganda Muslim Supreme Council bwe beekondaktinga okulonda ekuteekeyo ennaku z'omwezi 3 era abagenda okwesimbawo babeerenga abo independent electoral commission beyali enominatinze banomini and confirmed candidates bali bana among others mwalimu Hassani basajja bala odeyo ya servingibwa Uganda Muslim Supreme Council era ne assembly we yatuula ennaku z'omwezi 3 obagenda okulonda order neddamu ne servingibwa era nesomebwa His Eminence the Mufti n'agamba nti tebinkwata ekiragiro ekyo tekyali kya Hassan basajja balaba tekyali kya muntu mulala yenna ekiragiro ekyo kyali kya kooti eya Uganda kati abakulu bano gabamemba ba assembly tekyabayisa bulungi ne baddewo mu kooti ne bagitegeeza nti sebo kooti ekiragiro kyewalwa ennaku z'omwezi 2 kyayisibwamu amaaso okulonda okwaliwo waliwo candidate omu ku bana ataparticipatinga ng'ate ekiragiro kyagaba candidate bonna nga bwe bali nominated baparticipatinge mu mateeka Uganda Muslim Supreme Council kye yali ekoze bakiyita contempt of court kati mu mateeka bw'oba olina ekiragiro ky'ekkooti ky'omenye omusango guva ku baana abaaloopa ne guba wakati wo n'ekkooti kati ng'ekkooti nga yo erina okumakinga sure nti ebiragiro byayo biteekebwa mu nkola okitegere ono talina kukimenya oli talina kukimenya then kooti erina okusendinga message eri abantu nti ekkooti bwebanga esazeewo ebiragiro byayo birina okuteekebwa mu nkola kati mu kuexercisinga discretion yaayo because byonna ebyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 ziwedde remember mubaddemu okulonda okwo kwali kwa chairman ne deputy chairman mu kulonda chairman ne mujjamu committees ne muddamu kulaba temulowooza nti waliwo gwe tuwalana oba waliwo gwe tutakkanya naye era our eminence Muft of Uganda Sheikh Ramadan Mubajje tumwagala nnyo ffe ng'abasiraamu naye twagala tuweebwa omukisa ku bintu ebitatambula bulungi ku ffe ng'abasiraamu tubyogereko tubitereeze kyatwewuunyisa wano gwe twamala okulondebwa nga bwe mwabiwulira okulonda okubadde mu ggwanga lyonna ne tutuuka wano mu General Assembly nga tuli mu mateeka basooka kukola constitutional review eyatulunganya ffe ng'abasiraamu ne tugamba nti katuke tufunye nyo constitution nga bagikuttemu ne tujjamu ebitasaana ne tulekamu ebirungi nitugenze kutambula kyatwewuunyisa okumala okutuuka mu General Assembly ne tuva ku mateeka ffe ababaka abakiikirira obusiraamu mu ggwanga lyonna ne Mufti ne tuva ku mateeka nga bye tukola tebitambulira ku mateeka Mufti n'ayimirira n'alangirira nga bw'agobye electoral commission n'abannamawulire n'abagoba n'alondesa n'anominatinga n'alangirira n'alayiza twafuna okutya ffe ng'abamemba ba General Assembly abaliwa era njagala tusiime Honorable Hassan Basajja Barabu from Bushenyi district eyali omu ku baali beesimbyewo n'aggibwamu naye nga mu house ku babaka ba members ba General Assembly yali ayinako 85% abaali bagenda omukubira akalulu Allahu Akbar Allahu Akbar naye yabeera mukakkamu era nali ntudde naye ne mwami Kiyimba nga tiri ku ntebe emu ne mbuuza Honorable tukole kino n'agamba you feel free mukuba akalulu nga bw'agambye muntu shinga oyo naye ffe obusiraamu butulagira okukwata mpola omusiraamu aba mugumiikiriza ate akwata mpola era tusiima obukakkamu obamemba ba General Assembly omwafuna ng'amuggyemu ku lulwe naye kye tusaba bye mbagambye ebitalinda mubiwulidde esemba buli gye nkolera emirimu gyange abasiraamu bakaaba ettaka eryo bantu badde nga bakolerako ebyamagezi nga bibayamba ng'abasiraamu
twagala kusiima ow'ekitiibwa eyava mu bulamu bw'ensi eyali pulezidenti w'eggwanga lino Idi Amin Dada. Enzikiriza zonna yaziwa amataka. Abaprotestanti yabawa ettaka, abakristo n'abawa ettaka, abasiraamu n'abawa ettaka. Naye amataka agaffe tegakyaliwo, naye abagatunda si bakristaayo ate si bakatuliki. Gatundibwa baki? Basiraamu. Bye twagala tutereeze. Ffe kyetusaba Mufti n'obusiraamu bwa Uganda tuli bakakkamu, tetwagala kukola kavuyo, twagala kutambulira mu mirembe. Ekisooka nze kyensaba atukkirize General Assembly eddemu etuule etambulire mu mateeka amatuufu. Bw'aba yagoba Electoral Commission tesaanidde kulondesa ku olwo olunaku, kiba kitegeeza nti we members of General Assembly we are not supposed to be in that house. Because twalondebwa Electoral Commission yatulonda okuva ku bitundu bye twali okutuusa wano wa naye tumala okutuuka nti Electoral Commission omulimu ogwamu ekoze eki komyawo. Ebyo ebintu byawulamu obusiraamu fe okubeera wano Mufti n'abakulembeza abalala abasiraamu mu ggwanga. Yensonga lwaki tuli wano mu kifo ky'okwerumaaluma katwetereeze. Gano amataka agatundiddwa, bino ebirala ebitundiddwa, abantu badde babirondoola ba members ba General Assembly nga balonze abakulembeza abatuufu. Lwaki mbagamba nti Hassan Basajja Baraba yali alina 85%. Bwe twamala okufuluma wasigala mu kalulu abantu babiri bali basatu, naye abaali ab'amaanyi abantu be basuubira nti baali b'amaanyi baali babiri, Hassan Basajja Baraba ne mwami ani ne mwami Lubega. Naye bwe twamala okuva mu kalulu Basajja Baraba bwe yamala okuvaamu, Mufti abantu okwagala okumulaga nti kyakoze kisaana, bwe yali asuubira nti alinga katalinga anopposite yawanguza obululu bubiri. Only 3 votes. Nga amuddiridde was our guy from Kabale. Bwe twali tusuubira nti ye alinga kale ajja kufuna obululu obutono, naye yalaga nti ateekako okuvuganya okw'amaanyi olw'obusungu abantu bwe balina, naye nga basajja bamaze okutugamba nti yamukuba akalulu. Ffe kye twagala kati kirininga house yaffe katubaze mu bino na biri ebifudde, naye abalina okubitaasa yemmwe bamembazi wa General Assembly kati mulina obuyinza okubuuza nti kino na kino kyagenda kitya, naye mujja kukibuuza nga mulowooza obukulembeze obuki. It's illegal. Byonna biba bikyamu. Kati kooti kyeva egamba nti sinsi byonna bikyamu, amateeka g'ekkooti bagayisaamu amaaso, baga disregardinga emirimu gyonna esooke giyimirire. Mu mateeka bagamba you first purge yourself of the content. Kati kooti nebawa ennaku z'omwezi 27 bajje bennyonnyoleko lwaki ekiragiro ekyo kyamenyebwa. So in between now mpaka ennaku z'omwezi 27 kooti lweriddamu okuwulira enjuli zonna, emirimu gyonna egya Uganda Supreme Council gyayimirizibwa. Court order yegamba mwemali mwa kugisoma mu 40 egamba nti Uganda Supreme Council is gisoma mu Luganda. Uganda Supreme Council His Eminence the Mufti. Bonna abakolayo ba official baabwe, bonna abakitingira ku biragiro byabwe bayimirizibwa obutaddamu kukola function yonna, obutaddamu kukola activities zonna, obutaddamu kukola any official duties on behalf of Uganda Supreme Council mpaka nga bazzeeyo nga kooti eragidde kulo. In other words, emirimu gya Uganda Supreme Council betwogerera byonna kooti egiyimiriza. So ekiragiro kya kooti bwekiti kukigamba. Amanya ge bampita Swabulu Maluzu ndi munnamateeka okuva mu Lwere lwanyaga Kampala. Wondered and we were scared. We tried to challenge that, but he refused to respond to us. 2. Failure to fully constitute the Uganda Muslim Supreme Council and Constitutional National Executive Committee. The Constitution of the Uganda Muslim Supreme Council, as amended, provides for the different management structures of the Supreme Council. Among them is the National Executive Committee. Article 8 of the Uganda Supreme Council, as amended 2022, provides for the establishment of the National Executive Committee, which is the top body
in charge of making decisions for the Supreme Council and Muslim community at large. We wish to inform the general public and the fellow Muslims community at large that there is no National Executive Committee, simply because all those people were elected to the National Executive Committee. The procedure, the process was abused by his enemies. He did not follow the guideline of the Electoral Commission, as we shall see. The members of the National Executive Committee are all appointed from the members of the General Assembly. Article 8, Section 1, subsection E, provides that the Muft has powers to appoint one member of the National Executive Committee from each Muslim region, and the same must be approved by the General Assembly. Here, the joint session tesobola kubeerawo kubanga neki yenyini teriiwo. Ekirala His Eminence the Muft engeri awamu gundi abakozi okubawa emirimu wamu n'okubeera nga abakyusa oba okubagoba. Mu article 18 Article 18 eya Uganda Muslim Supreme Council Constitution mulimu akagundi committee erina okubeerawo appointments and disciplinary committee erina okubeera nga yekola omulimu ogwo. Naye Mufuti ogwo omulimu nagwo yagukola ki, nagwo yagutwala dda. Watuwa kalabo of recent nga yagoba Haji Abdul Gassa, Mr. Rukuya Musa, Mr. Shabani Isa ne Muniru Sebintu. Ebyo byonna biraga nti Mufuti kwegamba obuyinza bwe yawamba obuyinza bwa General Assembly n'obuyinza bw'abalala bonna. Ebyo byamwabikolera tetumanyi mwabikolera. Tugenda okulaba ensonga endala gye twemulugunyaako ennyo, kubanga zino ensonga ze twogerako ze ziruma abasiraamu mu Uganda yonna. Ensonga ze tuyogera kati mulimu nga ensonga y'okubeera nga engeri gye batukanyamu ebintu by'obusiraamu n'okubitundamu. Tugenda okulaba nti mu myaka 21 Mufuti gy'abadde mu bwa Mufuti gy'abadde ku ntebe mu buyinza, ekitebe tekirina budget. Ekyo nno kya nnaku nnyo era kiswaza nnyo okubanga ekitebe tekirina budget, kubanga n'omuntu awaka maka bw'osobola okolerawo budget tosobola kutambula nga tolina budget. Era twagiwandiika ne tusabako Secretary General nga tusaba budget gye tutaafuna tetwagifuna. So tosobola kulaninga gundi kitongole kiramba ate tekirinaako budget. Era mu nsonga bwezityo okuba nti ebintu bitambula nga tebiri mu mateeka, tulaba nti obusiraamu bufiiriddwa ebintu biyitirivu. Bwakafiirwa square miles 2 ez'ettaka Sembabule mu Sembabule district. Ettaka eryo lyatundibwa Mufuti, His Eminence the Muft of Uganda, lyatundibwa mu 2020. Ekintu ekyo kiswaza nnyo, ate okweyongera okuswaliza ddala ennyo nti yalitunda n'aliguza abantu ba mirundi ebiri. Kati abantu bali mu kulwana okuba ddala nga okubanga spiritual head omuntu eyandibadde nga yalungamya abantu mu gundi nti oba tukolebwe tuti ng'ate yali mu kubeera ng'akola ki ng'atunda ettaka ku bantu ba mirundi ebiri. Ekintu ekyo kisobola kuba like a symbol of unity. Naye bw'otandika okukola ng'ebyo wabaawo unity ena gy'oboleeta, tewabaawo unity gy'oboleeta. Then ekyokubiri waliwo cemetery ey'Entinda. Eno limbo y'Entinda yatundibwa mu 2016 era yatundibwa Mufuti. Mweyo nno limbo mwe mwali mulimu ekiswaza kye nakasooka okulaba, kyetwakasooka okulaba ngaffe era nga tukyewuunya okuba nti baawaabira abafu nga baagala kooti ode n'abaziikula, ne bawaabira abafu nga simanyi akiikiridde bafu kubanga tewaliwo yabakiikiridde. Ne babawaabira era omusango ne gusinga bafu, ne babaziikula, ne babatwala ettaka ne balitunda.
kati ensonga eyokusatu waliwo n'ettaka eddala ploti endala ploti 2 eri ku Koima Road e Bukesa nalo lyatundibwa mu 2022. Waliwo ne Muslim Cemetery era n'erimba endala eri Mbalala mu Mbalala district eyalabako nale bwe bagimanyi mu Mbalala mu tawuni nayo yatundibwa nga yatundibwa Mufuti. N'ettaka eddala lyetuwebuuzaako ly'ettaka eriri Embaale Muslim district eririko amasomero ga Khadija schools. Kati ettaka eryo nayo tetunaba kutegeera lwaki lyazimbibwako ago amasomero kubanga amasomero ga muntu ate ng'ettaka lya busiraamu. Tetunaba kutegeera lyaziri mu Lira district okuli akatale naye ettaka tetutegeera likwatako bulungi. Ne cemetery endala n'erimba endala eri ggulu nayo yatundibwa. Endala waliwo n'ettaka eddala eryaliriko essomero lya Mariam High ekisaasi munakawa Muslim district. Eryo nalyo ettaka eryalyo tebinaba kutegekeka bulungi naye nga obujulizi obuliwo current liraga nti lyatundibwa. N'olwekyo ensonga ezo n'enyingi ezisingako. Ensonga ezo ezibanga zituleese olwaleero nga bamemba ziba General Assembly okubeera nga tukola ki tusaba accountability ku nsonga ezo zonna kubanga ffe Mufuti tumulabamu nga alina okuba nga spiritual leader, alina okuba nga ddala symbol of unity, alina okubeera nga yazukusa abantu ne ku nsonga yonna entonga zonna zetwoleera nnyo ku ye kubanga ejjinga erina okutuulako ebirala byonna naye okuba ate nga yatuulako ebintu ebyebuzibwako ebibuuzo ebibitirivu kiba kitukola kituba tukyebuuza. N'olwekyo byamaanyi nnyo kubanga ettaka eryo tukimanyi bulungi tukinabuli nga bamemba ziba General Assembly nti kuliko plots ezatandika okutundibwa. Wabaako nga plots ezatandika okutundibwa biki ebitukwatako ettaka ly'ekittanje nabyo byetaaga okutegeera ebikwatako.